Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ne Dobosi Pampita Ntambi Chimso Rich Boy ya Maxwood General kuba nti subscribing na ntambula naffe 24/7 wale kuba nti yes sharing information yeno n'emikwano gyo ne baba nti bagifuna mpola mpola tulwaddemu kuba nti yes nawe owa opinion yo mu comment section mpola mpola tulwaddemu kuba nti otubulira wajjo sinzidde kuba nti nawe otubuliriza nokuba nti otulabira naffe ne tumanya wajjo sinzidde muganda waffe ne tuba nti tukubonga kompolampola n'okuba nti tunyweza obwa Sseruganda wakati waffe nawe because okola kyamanyi nnyo okuba nti otambula naffe ate nga Uganda yeetaaga abantu nga bali wamu n'okuba nti yes bagenda mu maaso okuba nti bakola emirimu egy'enjawulo. Olunaku lwaleero tukuleetedde musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba avuddeyo n'avumaavuma abayimbi Banakatemba Kogata ne ba movie actors nga agamba nti bano bonna abayimbi Bannayuganda Banakatemba ne ba comedians mbu bagwa abasirusiru abawedde emirimu mpola mpola nga recently government yakavaayo egalire abasajja bakulu abamanyikiddwa nga Bizzonto okuli Opeto Manyi Matono nga akola wali ku radio Simba Kogata ne Guzonto ogukulu ne Kazonto katono Kogata ne yali chali wawe mpola mpola yes bavayo ne baba nti bakwatibwa oluvannyuma okuba nti bakola akatambi nga bagamba nga gavumenti bwejjuddemu abasajja abanyankole ebifo ebisaba byonna babiwa abanyankole n'ebisigaddewo mpola mpola. Kino nno gavumenti yakitwala nga bano abavubuka bagezaako kuba nti bagezaako kuba nti basosola mu bantu n'okuba nti bayinza okuba nti babula yawula mu mawanga. Olunaku lwaleero Frank Gashumba avuddeyo n'atandika okuba nti naye yegatta ku gavumenti okuba nti atandika okuba nti yekalakasa n'okuba nti avumirira ekikola eky'Abanakatemba be bakola. Yes, Frank Gashumba agamba nti abayimbi bonna baferiya era nga abayimbi be Uganda tewali n'omu ali creative, bonna bajust beerimbika abwerimbisi mu kuyimba. Avuddeyo n'asonga mu point nga mu bayimbi ab'enjawulo mbu Bobi Wine mbu talent ye mbu zero Kogata ne Bebe Kulu mbu bo n'abayimbi abasigaddewo mbu just beerimbika mu kuyimba naye nga ate talent yabe mu by'okuyimba zero. Era Frank Gashumba avudde n'agamba nti yes ne ba creative yes ne ba comedians b'e Uganda Kogata ne Banakatemba abasinga mbu tebalina mulamwa era nga avaayo agamba nti abasajja bano abamanyikiddwa nga Bazonto basaana kuba nti bateekebwa kalabo oluvannyuma okuba nti bavaayo ne bakola akatambi akalaga nga president bwali Munyankole Minister of Education and Sports Munyankole asimanya commander in chief Munyankole n'abasigadde bwe batyo nti Frank Gashumba agamba nti bano nno beetaaga kuba nti basibwa amaiso oba okuteekebwa ku kalabo oluvannyuma okuba nti bagezaako okuba nti bonoona yonoona oba okuba nti bawulayawula mu mawanga. Era nga avaayo agamba nti kino nno kiyinza okuba nti kireeta obulabe because twalaba nti it was just art eyatandika okuba nti ayawulamu Abanyarwanda Abatuusi n'Abahutu bwe batyo ne bagwa mu malaka twamaliriza nga genocide egudde Rwanda era abantu bangi abattibwa mu yes baganda baffe ne basita baffe abeeyo baafa bangi. So n'olwekyo yes mukulu Frank Gashumba agamba nti nawano Uganda kyandika yinza okuba nti kijja nga bana ati oba Banakatemba n'abayimbi bavaayo kuba nti yes batandika okuba nti bakuma omuliro Bannayuganda nga ba-incitinga tribalism Kogata ne violence. Era nga mukulu Frank Gashumba avudde n'agamba nti ku mirembe gyabwe omusajja nga amanyikiddwa nga Alex Mukulu y'omu ku Banakatemba abali abamanyi era nga bakosanga ebiseera byabwe okuba nti bakompozinga ebintu ebibuildinga Uganda n'okuba nti yes bisomesa Uganda yes mpola mpola kyo bulaba nti by that time National Theatre yalinga ejjula mpola mpola naye kati bolaba theater z'ennaku zino nti ne Ground bayinza okuba nti baleeta ba comedians nga 10 naye ng'era ne Ground tesobola kuba nti ejjula nti bw'otunuulira yes n'ebivulu bye tulina Uganda mbu tebijjula lwakuba nti abayimbi b'e Uganda mbu abasinga abayimba bogus. Ebyo nno bigambo bya Frank Gashumba. Kino nno kikulaga nti Frank Gashumba emundu agitunuliza ba entertainer Kogata ne ba celebrities ab'enjawulo. Kwa kino nno njagala okuba nti nsomesa musajja mukulu
amanyikiddwa nga Frank Gashumba Munakatemba yenna akozesa yes kyalaba okuba nti atuusa obubaka eri abantu bekikwatako kyovulaba nti mu nsi yonna art industry eri suppose kuba nti ebeera free. Tujjukire mu mwaka gwa 2006 awo owaliwo okukwatibwa kw'Abannayuganda n'ab'enjawulo n'amasomero mangi agagenda ku Shimon Demonstration School gavaayo yes ne gamenyebwa era nga omuyimbi Kyagulanyi Robert Ssentamululeta Tendo aka Bobi weni yavaayo n'aba nti atandika okuba nti outlininga ensonga zino okuba nti abuuza gavumenti ebibuuzo bingi ebyenjawulo. Owino bwe yawekebwa n'okuba nti yes Kampala ono baali bamutandise okuba nti bamuteekako amateeka mayitirivu ng'abantu abatembeiko gata ne bamama abaali bagezako okuba nti banoonya ekyokulya nga batunda ebintu byabwe ku kkubo batandika okuba nti babaserera amayumba amabi ku mulembe gwa Jennifer Musera nga musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Bobi ono yavaayo n'aba nti akompozinga ennyimba ezigezako okuba nti zituusa obubaka ku bekikwatako era twagenda okulaba nti yes gavumenti ya Uganda kigikwatako n'okuba nti yes etandika okuba nti ejjumbira omulanga gw'abantu era nga bintu bingi ebyakyuka mu period Bobi ono gyavaayo n'okuba nti ayimbiramu ezo ennyimba. So n'olwekyo nkugamba nti mukulu Frank Gashumba however much okusosola mu mawanga nze nganze omuntu sikikkiriza because yes ffenna tuli Bafirika before okugamba nti oli Munnayuganda oli Munyankole oli Munyarwanda simanyi n'ebisigaddewo just know that you oli Mufirika wazalibwa mu Africa then ekyo kikumala okuba nti yes amawanga obiye kusosola mu mawanga bigwa. So n'olwekyo nganze omuntu sikiwagana naye ng'ate mulekerawo okuba nti mugezako okuba nti musesaringa art industry because art industry erina ebintu bingi byetuusa erina obubaka bungi bwetuusa yes ku bantu ate mu especially kwaga amaloboozi agatawulirwa abantu abali mu art bakozesa amaloboozi okutuusa kwabo yes bekikwatako. So n'olwekyo bw'ovaayo n'otandika okuvuma abayimbi baffe mbu tebayiiya nsuubira nawe muwalaawo yali badde nga yenyigira mu kuyimba n'aba nti oba neeyingira mu art n'aba nti akola gwe byoyagala because ndaba naye ali mu butaala naye ng'ate takozesa ddoboozi lye ku kuyamba Abannayuganda wabula okukozesa eddoboozi lye n'amaanyi g'okuba nti ayonoona generation eriko ngamba Shera Gashumba. So n'olwekyo yes byebyo ebigambo ebifa ewa mwana musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba agamba mu art industry terina kyegasa abantu tebali creative bafu bwefufululudu bino n'ebirala bye bolina mu episodes zaffe eziddako sigadde Ntambi Jimso. You can follow me on Facebook nkosa Ntambi Jimso then ku Twitter nkosa Jimso 16. Bye bye for now.